Mulimu omukulu mbadde nkola emirimu ebiri wa coaching nga ndina supplier nga nkolera Nakasero. Supplier wa biki? Wa vegetables and fruits. Ekitegeera Uganda obadde supplier wa vegetable and fruits. Yeah. Kati ogenda bivaamu oba just kano kaze ka divi naye ogamba vegetable zange zibadde zikyakola. Why? Toyinza kufuna divi ya mu America n'olowooza ekiri mu Uganda ekirala. Toyina liri nze obulamu bwange nayegomba nnyo okubeera mu America. So munnange kakati omusajja ono agenda Ameri. Kiki weesunga mu Ameri? Kye neesunga ennyo kukyusa bulamu. Kuba omuntu yenna bw'oba obaddeko mu obulamu obwekyavu bw'ogendako mu bulamu obulala buli leve endala kye weesunga ovuge. Kiki oyagala okulaba bulijjo ky'owulira n'ogamba Amerika bwe ngituukamu eno nina okulaba ku kintu kino kyekiri tekiriiyo? Ekisooka njagala okulaba ku River Mississippi eyo nagisomako nnyo ne batubonyaabonya nga tugisoma the longest river. Njagendako mu Washington DC. Kiki oyagala olaba? Njakulaba ku Pentagon. Mbalamusiza mwenna baganda baffe mwenna bwe muwangalira okubeera nga mutulaba bulungi nnyo, mukola kyamaanyi nnyo era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati mmwe mwenna abaagala owulira ensonga za DV Lottery akalulu okitegeera ono muganda bamuyita ffe tumuyita JB agenda kweyanjula bulungi nnyo yawangudde. Kakati naye ali wano asharinga story ye Nairobi kuva yakazanya atya wabaawo abantu abakuyambayambako abeebaze bamuyambako batya ebintu ng'ebyo. So kakati munnange gwe eyazanya akalulu ka DV wawangula tomanyi kiddako gwagenda okazanya this year eyazanya last year agenda asuubira bintu byonna kati kwegamba nsonga za green card eya DV era nga passport eno gyakutte passport ya muganda wange ono mweri era byonna tugenda byogerako. Visa ya DV eyawukana neya eza visit zino zetutambulirako ne eya visit eyawukana neya DV ye byawukanirawa kati ebyo byonna tugenda kubeerako otegeere ensonga okitegeera. So muganange kanzoke nkuyozeeze congratulations. Kale mukulu falu. Owunya Ameri. Ndi mu America. Kati oli mu America? Ege mazima. Wafuuse? Ndi mu America. Oba tonnaba? Mu America awedde emirimu. Nakyo ngamba kirala. Buli kimu kiriya? Buli kimu kiriya. So nsaba weeyanjule tubeere nga tutandika ensonga bulungi nnyo gwani Uganda okola biki ebintu ng'ebyo tuzzeemu abantu essuubi ebintu bategeere ebintu kati twagala ebintu ensonga abantu bazitegerere nga si bya mbu nakiwulira gundi nga mmwe mwennyini mwabeeyogerera wano ekintu ng'ekintu bwe kibeera. Weeyanjule JB tugende maaso. Amanya nze Semugenyi John. Ojja tuwa ku volume baganda baffe abatulaba batufune bulungi nnyo. Semugenyi John Bosco. Yeah. Wa coaching nga ndina supplier nga nkolera Nakasero. Supplier wa biki? Wa vegetables and fruits. Ekitegeera Uganda obadde supplier wa vegetable and fruits. Yeah. Kati ogenda bivaamu oba just kano kaze ka divi naye ogamba vegetable zange zibadde zikyakola. Why? Toyinza kufuna divi ya mu America n'olowooza ekiri mu Uganda ekirala. Toyina liri nze obulamu bwange nayegomba nnyo okubeera mu America. Negomba nakyegombanga nnyo naye ate Mukama bwe yakireeta
era ng'oluusi mmanyi okuyita mu Amerika naye by'osaagirira awo weeyitangako wembeera awo njagala mpambe nze mu Amerika kuba mmanyi mu Amerika yaaba ow'amaanyi ani yabagamba ni Amerika yesinga ya super power mu nsi yonna bebe ddala mmanyi yensi ensuubize naali London aganjala beera muleke waayiriza beeranda nedda muwaayiriza bantu ba London naye nga ffe abali wano e Uganda toyinza kirooto kyewa buli muntu kugendako mu Amerika buli munnayuganda ali wano ndi sure buli muntu majority kale leka waayiriza majority abasinga buli omu temera mu percentage 85 baagala wa baagala ogendako mu Amerika percentage eddako baagala wa awalala Canada Canada wa waddako kiwa London neddako England yeddako according to you abantu abawangaalira mu Uganda abasinga baagala nnyo ensi ezo baagala sooka wa America bazzeeko wa Canada bazzeeko wa bazzeeko Bungereza lwaki nga temugendangayo lwaki mulina ebirowoozo ebyo nti America yesinga ate nga temugendangayo abamu ebbanga lyetumaze lyonna nga tulaba kuba ensi yakula ensi tugiraba ku TV tugiraba ku masimu tulaba ebitambula ebigenda mu maaso kati obeera weegomba ekintu kyolaba naawe n'ogamba kino kyenda bano singa mu butuufu ntuukayo temulowooza nti babalimba bye bya firimu byaggwawo luli twalabanga firimu n'olowooza bya ddala naye bannange Amerika omusajja aleka betunda naye kati essaawa zino olaba bavandame n'ogamba naye essaawa zino tulaba ebya ddala ebiba biguddewo nabyo ebibanyigiriza tubiraba n'ebibasanyusa tuba tubiraba ensi gye mutagendangamu mugamba mutya nti esinga eri gy'otagendangamu ensi ye super power kyekisooka ekyokubiri omuntu yenna yeetaaga okufuna ku ssente obulamu obwa bulijjo ate nga tulaba n'olabira ku live examples abagendayo ne badda wano majority babaamu ne ku ssente nebasanyusa famire yakulimba balaba oluusi obala ne bagamba oyo avuga emmotoka ey'amaanyi naye bannanga Amerika muliisiza abantu enjiri naye abantu mujja baliisa egundi bajjaawo bagire anyway si bye bituleese eno ndowooza yoono alowooza Amerika yesinga naye bw'ali tesitinga ku nsi zino endala bw'ali kasa green card yiyo girina olina already DV yo green card ogenda gifuna ojja tesitinga ensi endala ate otuukeyo ogambe bannange bannimba nga Amerika si yesinga Canada yekimala oba Bungereza yekimala oba Germany kakati ekyo kijja kuba gy'oli naye yo ndowooza tetukugjaako ndowoozayo kyetuufu naye nga gw'olowooza endowooza yo yekola ki yentuufu so Jebbi ebindeese wano byenjagala tukyeyalingeko n'abatulaba abaganda bange abaagala okugenda mu nsi zino abatugoberera abangoberera njagala tubakyeyalingireko sitooleyo life nga tebiriimu kulimba nga tebiriimu kukola ki nga real life gye tukyeyalinga essaawa zino omuzannyo guno omuzimu gw'okugenda e Bulaaya oŋŋambye gwakutikkanga nga watandika wasooka kweyita ki Amerika akalulu kano kajja katya mu bwongo obwo oyingira otya because ebintu bino abasinga tebabimanyi biyitawo omuntu n'atategeera omwaka ne guyitawo n'atategeera we bazannya bazannya eddi biyita bitya balonda batya ng'omuntu tamanyi kati omuzannyo guno oguyingiramu otya neyanziza mu kulufaluuko natandika omuzannyo guno 2019 buli mwaka diviro tale nebeerayo omulundi gumu era bw'oba ogyetabamu omwezi guba gwa 10 bonna abakukkiriza okuyingira mwezi gwa 10 naye nange nagitegeera nti nali ndi awo nina kavubuka kato kange kali mu Amerika kagenda mu Amerika ngeri nange gye neewuunya kemandi awo nekaŋŋamba waliwo jebbi waliwo gundi gy'osobola ngenda kuweereza wano kalinki mpeereza namuweereza bintu nanga mpeereza details zonna n'akafaananyiko aka-American size tuyingire diviro tale 2019 nemugamba kibeera kitya nenkole nambuuliramu naŋŋamba tuteekayo ebintu abawangula akalulu babawa green card
ne mugamba teriyo muntu atayagala bintu tolina kyoteekamu agamba tewali kyoteekamu naye akwagaza ki kuyingira lotale kafaananyi webale nnyo kafaananyi in fact okuba bw'oba olina ennanga muntu ogikuba kifaananyi n'omuweereza n'akafaananyi ng'omugamba nti bye biki ebyo nka mubuuza nga nnyonnyolamu bibeerawo mu mwezi gw'ekkumi mu mwezi gw'okutaano bidda ne tukeberako ababa bayiseemu bibeerawo mu gw'ekkumi kati next year mu gw'okutaano kati nga bw'olaba essaawa zino bonna abateekayo mu gw'ekkumi essaawa zino atanneekebera yeekebera alabe osaana okugenda ku gogo n'oteekamu DV Lottery status linki nejja n'okoonamu n'oteekamu amannya go n'oteekamu ne confirmation number n'olaba nti baba wangudde oba tebakoze eki tewawangudde free byabwereere okuyingira akalulu kwa bwereere n'essimu yo osobola obbiyingirizaamu ku ssimu yo bw'oba obiyize otyo kubanga ogwasooka nali simanyi babikola 22 ne sibiyingira waliwo covid nga tulimu eyo embeera ya covid oyo kyenzijukira kati 22 omutima guŋŋaana naye kambiddemu 22 nembiddamu nenteekayo nateekayo 210 tewafuna 22 saafuna bw'oteekamu 219 bikomawo 22 okulonda kubaawo 22 neweekyekinga tisifunye otyo netutambula 22 na saateekayo 22 tewateekayo nenteekayo 22 n'obiddamu nembiddamu bandi awo mu gwokutaano mbyerabidde n'obyerabira kuba ogwokutaano we gutuuka we bikomerawo yes ng'omwana ŋŋamba nti wakubye akaggi omugamba nakubye kaggi kinaawe nti wakakubye mu Amerika wamumaliriza omugamba nsaagala bintu byasaagirira okitegeera yalaza nkubakubadde Kampala tonteeka mu mboozi muganda wange essaawa zino mwana mugamba obuzibu oyo osaagirira nnyo naawe naŋŋamba nedda kyeyakola yampeereza kalinki ako nga bwe nkakoonamu osobola keka status yakaweereza ku WhatsApp naŋŋamba weekebere nenkakoonamu nekaŋŋamba teekamu confirmation buli woyingira confirmation eyo gye bakuwa ogikuba screenshot n'ogitereka somewhere oba n'oginootinga n'ogiwandiika kitegeeza buli eyazannya last year agenda okwekebera olina okuba ne confirmation bw'oba bwekubulako poteya obanga atayingira tosobola kwekebera nkufuna bwe buzibu olina oba tosobola kwekebera naye waliwo kagundi ke bagenda baleeta nalabye nga bakubuuza weerabidde confirmation yo tujja keberako gye bujja tulawo balina enje bayinza okuyambamu girikavali nga wonala nti password forgotten weebale nnyo kabeerako waliwo wooteeka confirmation naye nga beta wandiika confirmation yo after entering the DV Lottery funa woogiwandiika ogitereke osirike oba ogisheyaringako n'omuntu gw'omanyi nti atereka naye nange nalina gwe nasheyaringa naye era omu yali akyagiyina n'aginziriza sisita wange bw'abimpeereza nenkebera ngenda okukebera nga ndeetera ebintu ebyo ngendeetera gundi yange yennyini bwekuweetera eyo message ekugamba this is not a visa you are randomly selected message bwegamba etandika bweto you are randomly selected naye this is not a visa until womaliriza process yonna eyogenda ku interview ne bakubuuza ebibuuzo bakubuuzizza ebikakasa nti yegwe wennyini yakola ki eyazannya webale nnyo kitegeeza bw'oggulawo bw'oti tekitegeeza nti omaze bwe bakuwa kye tuyita case number kati nze case number yange eri mu 10 kankuwa example eri mu 1455 mu something ngeri kumpi eba nnungi nnyo yange yali nnungi abantu abazannya babeera bameka baba bangi miliyoni z'abantu ogwo oli mu 10 ezo 14 miliyoni z'abantu mpitirivu wamukuba na Amerika namukubira ddala wamukuba omukisa mukama baida we mukama omukisa mukama yagugaba iyo natujja tuukayo teri gyoyinza gujja walala n'oteekamu ne bagamba successfully selected nendaba wali case number yange nendaba buli kimu kakati nendaba post code bakuwa post nti ojja genda Nairobi
jokolera interview then wetumala eyo process omaze ofuna obeera olowooza owangudde omaze kiba tekinnaggwa kiba tekinnaggwa kubanga oyina okugenda ku interview e Kenya oyina submittinga oyina okujjuza form gye bayita DS 260 DS 260 yes eyo form eyo gyojjuza ku online ne bagiweereza ku embassy e Nairobi ey'Amerika eyo bagiteekako ebibeeramu biriwe biti ebibeeramu kubeerako yo case number yo eraga nti nawangudde oli selected weebale nnyo ebiraga nze gundi bazadde bange bagundi mbeera gindi byonna nkola mirimu bwe giti nabeera byonna ogenda ogijjuza kyekusaba badde manyi oba wabijjuza dda biri bye wajjuza bibeera byakuyingira just biri bakusaba kino oli mufumbo kati wano kweno gy'oyingirizaako abantu bonna b'ogenda nabo in case bagita DS 260 oyesobola okubeeramu ne change kuba obulamu bw'omuntu bubaamu change yes osobola okuba nga wajjuza nga tonnafuwasa ng'oba yali girlfriend wo naye ate bigenda okudda nga mukazi wo wamuwasa nemukola embaga mu kusabumitinga okwo si kirungi n'omala gasabumitinga kubanga mubamu ebintu bingi mulina obbaamu host olyose n'omwogerako host omuntu agenda okukulisibingogenda otukusabako interview bandi bamukusaba eri olw'okuba weweteekamu mu foomu yo eri kyebawuddala era eri bw'oba tewamuteekamu poteyale interview oba ogigudde ogenda tuukira wani Amerika baagala oteekemu omuntu nga yeesobola asasula bungi emisolo asobola okubeera n'omuntu paka n'omuntu wanaatambula agendekikalubiramu kati bahosti tebalabika abatuufu nze nina mikwano gyange binasamba nabo omupiira bangi nemba nabanzijuliza gye bali naye nga talina busobozi ate abamu tebalina busobozi nga tokkirizibwa abalala tebaagala abantu mutumu twemanyi bannaye si ffenna tuli balungi nnyo naye bwe bakufunira ono kyakola bwe bakufunira host we munaatuukira kyekisinga obukulu kakati mu kujjuza foomu egenda e Nairobi wojjuliza wawo address wogenda okubeeramu Amerika yote ku address nedda kubamba nazanye kaluka era neeri mu questions ze bakubuuza mu Amerika omanyiyo muntu ki nkubuuza ekyo ekibuuzo gwe ng'oyogera host wo omumanyi ngaani very simple nti oba mukwano gwange kuba nasoma naye kati bo empapula z'oyo host aweereza ebintu bye akuweereza ebintu byonna ebiraga enfuna ye enyingiza ye emisolo very simple ebyo n'obifuna sooka omenyemu awo ekintu ekyo kyayogedde omuntu aba taba muntu wo kikalubamu akkirizibwa kubeera eri ku embasi ya Amerika bwe balaba omuntu nga teyeesobola bakugamba you go back otereeze kino bamulaba banti pepa zaaba aba yaweeza pepa waakawe ne bagamba abulamu bw'omala ogiweereza embasi bw'emala okuweereza interview appointment ekuweereza ku email yo kitegeeza abantu balina obeera ku email oyina oteekako email bintu biba bize kati abasajja Amerika bakolagana email ozabbo kati bwe bulamu bwabwe oyina obba nga ogimonitalinga buli wiiki oyina obba nga ogimonitalinga ogikeberako bwe bamala ogikuweeza we nga ogikwata ng'oweereza ate eddwaliro ya IOM osaba medical appointment embassy ekuweereza appointment interview appointment negamba katugeze nti ojja kujja ennaku z'omwezi nga 2 oba ogwokubiri otyo kakati naawe ng'ogikwata eyo yennyini gundi yaabwe interview appointment ng'osaba medical ku interview ku medical eddwaliro eryo likolagana n'embasi bali kubuulira lyogendo IOM bo tebalikubuulira bamanyi okimanyi naye nga mugundi bibaamu naye nga bo bamanyi okimanyi osooka ku medical si mugazi kuba tebakwagala genda mu Amerika oba bakitegedde ono mu bantu bange bano so kakati bw'omala okusaba medical kati
Embassy wegamba nti appointment yo ya 2 Feb. Medical ebeera ya before oba after? Ebeera ya before kubanga medical imala gikola okugenda ku interview. Era bw'ogwa medical tebatawanyana kugenda ku interview. Okay. Kitumala medical gwe nawe n'okola ki? Medical nga nabo bakuweereza email. Lindako Jebbi. Kyenjagala abantu tubatwala mpola. Embassy nsindikidde email. You are scheduled to do an interview on 20th Feb. Ng'odda nawe ku email ng'owandiikira ki? IOM eddwaliro e Nairobi si wano e Uganda. Ng'obagamba nti nina interview yange nga 2 Feb nsaba ki? Appointment. Kati womala obba wandiikira ng'era osirika. Kati bo batunuulira interview appointment. Kwe basinziira okuwa medical appointment. Bakuwadde interview appointment ennaku z'omwezi nga 2 Feb. Bw'oweereza eddwaliro lyo likuweereza email ne likuddamu likuwa mabega wa 2 before interview. Abamu oyinza okubeera mu wiiki nnamba emabega okusinziira awo bize eddwaliro kye liri. Kati tugeze bakuwadde 15 Feb. Kitegeeza ogenda nga 23 basi nekutwala 23 ogwadde ogwo gwennyini ogenda nga 13 ogenda nga 13 ate kyekibadde kyobadde ombuzaabuzizza ogenda nga 13 olw'ensonga toyinza kugenda ata 15 kwennyini kijja kuba kifu ngenda nga 10 na mmeka 13 oba 10 oba 10 bw'oba weesobola woyagala kubanga bw'oba weesobola sente zo spending nkufuna kati ogenda n'owummulamu olunaku lumu lw'otuusa olwo ku makya n'okeera ku ddwaliro olumala eddwaliro kitegeeza ogenda kwebakayo ennaku sigazzaayo ennaku 5 okugenda ku interview zonna obeera awo naye advantage ekirimu ng'oli awo mubeera mu briefings ezisembayo kitegeera nawe obeera weetegeke bw'obeera wano e Kampala obeera bize jjukira ekintu kiri okyetaaga ne wano ebyensi bikusika ne wali eri obudde bw'obeera e Nairobi oba owummudde ojjukirira nti najja n'egundi yange certificate ya senior 6 najja nayo kuba oba togiyina totawaana ogenda nayo kugambye olina obba nayo neya senior 4 ng'ogiyina ebyo byebikulu mu by'okusoma totawaana na kirala babyagala tebaagala oba olina bwa dokita oba olina bwa ticca toleeta birala bipapula pozi ebyemirimu pepa waako oyo ow'emirimu biki ebyo byo tubituukako naye olina weeyambako okuba nga weesootinga tugeze oli bwomu bwe muba babiri era muyambagana ne mujjukiza kino okiyina mundiyo wagireese birth certificate tayimu yakazigizigi osangayo ne banno nga muli awo mugira oluusa oyinza obba mugenze muli bafumbo muli bafumbo abakazi batera obbeera organized osinga abasajja bwakebera ebintu bwabisootinga pepa waako ono katufotokopingemu obudde bwe mumalawo awo nejjukira musula mu woteeri muyina okulya tosobola kumala medical n'olinnya bbaasi okomewo e Uganda kurisikinga nakusente era nnyingi kuba twandifuro 25,000 okuvaawa okuva e Nairobi n'okudda e Kampala omuntu omu kuba emitwalo bala 12 n'omutwalo ogulidde mu kkubo zaweddewo dda oyo tuliko oyo low budget ali omutwalo emitwalo 20 omuntu omu oyo ayise ku ttaka si oyo ayise waggulu oba waliwo abayita waggulu era balina obusobozi bakikola wuliriza bulungi nno munnange naye bwe muba bafumbo gya mitwalo ameka 5 bw'oba wateekako abaana kati nabo babalire ezaabwe sikekakadde abaana nga babiri so mu bumpimpi omalayo ebbanga obeera ospeninga mu ebyo byonna medical eba ya ssente medical eri mitwalo 4 kujja Kenya bw'obaleera fule mitwalo 4 gya Kenya kadde nga kamu emitwalo 2 medical eri kamu 2 aka Uganda ogundi bwegwamu kabanga kamu 15 naye nga kamu 2 ani agisasula ogisasula yiyo papason buli muntu kati ondaga ate kosi ziri mu kintu webale nnyo
ongambye transport mitwalo bala 25 kuba oyina okudda erisiiwamu ya hoteli wasula mu yammeka hoteli waliyo ez'enkumi 2 ez'olukumi kisinziira era busobozi bwo ne kati olukumi lubalire kale emitwalo 3 eza Uganda bw'oba obwomu ebaba babiri bala nti 2,000 oba 3,000 eza Uganda kati hoteli tugibalire emitwalo emitono ennyo 6 ekitono hoteli gy'osulamu low budget mitwalo 6 buli lunaku pa night kati twabaze ebbanga lyogenda omumalayo ng'oli mu wiki plus buli lunaku bakuyita 6 sige emitwalo 6 bw'omala ekyo ekyokulya buli lunaku tuli tulotoka tuli kwebaka kwebaka 6 okuwaka ekyenkya okay then awo tubalira omuntu omu enkaga eyo wa muntu omu oba musolosula mwembi musobola osula mwenna ne mukekkereza mba bafumbo musobola kakati tuze ku kyakulya nakyo mukibalire era emitwalo ekitono nnyo mitwalo nga 5 kuba bwoddukayo ogamba odde Kampala obanga atasevinga anekira oba orisikinga obeera mu kkubo kuzunga kiri oba wasazeewo kati kamalirize kino ezo ennaku tezisa kukulemesa kukola ki kukimaliriza era teri yayinza vaayo nga tannafuna kosti sendala ezeyingiramu kuba eddwaliro wangambye bakuyita akamu 2 awo kakati kosti endala person kitegeeza muba 2 kapo oba obawaddeyo 240 babulya babulidde dda n'otulo neyo n'obawaayo 6 low budget ne transport wali 5 kapo tekuli mwana kakati ate waliwo ekisembayo ye visa fee ate yeriwe bw'oyingira mu embasi omwo mw'osasulira visa fee nga tonnaba kubuuzibwa kibuuzo kyonna ne wano bazisasula e Uganda naye visa fee eyo ey'e Nairobi ya $320 oba oyise interview oba togiyise akadde ako bakayita kekakadde kamu era plus mu emitwalo era gigenda pakapo pa person buli muntu pa person kati eyo visa fee esembayo kati ezo sente mmeka kimanyi omukaga kati ate abasinga bw'omala owangula mubeerayo wiiki endala okulinda pasipoti zammwe kati sente ziri twabaze 6 egende bw'omala owangula pasipoti muzirekayo basindika ku DHL gye wali gyesitalinga ku bayidhawo omuntu alina gyesitalinga DHL kyova olaba byetaagamu okumanya DHL ate yaki mu America bwakuwa visa togikima ate passport kwembase ye ate tagikuwa n'ogenda naye awo kwolwo lwenyini kyagamba ayinza okugamba welcome to America no celebrating nakugamba you will get your passports from DHL where you registered DHL nayo giteekayo bw'oba toligestalinga oyanguwa okuligestalinga n'oweereza ku imero yaabwe naye ng'abasinga okumanya kirungi kuba bino byonna oba owangudde oba tobimanyi obeera green ng'oluusi oba osanyuse ng'omanyi kiwedde naye bw'omala owangula kirungi nnyo okwebuuzaako oba kuba bibaddemu kyekiddako what next kubanga olugendo luno luzibu luli expensive mu magezi ogyo ogatta mpola olugendo luli cheap naye lulimukko oteekamukko shortcut naye oteekamuki ye shortcut yokka egenda mu America n'ofuna green card green card ya bbeeyi gwatambuddeko ya bbeeyi nze ngimanyi nze manyi kyotegeeza abantu bali mu America abagiyina bali bano ogimanyi gwe bagiyita permanent residence ogimanyi so kati America ekumanyi wano wooli ndi mumeri oli mumeri awe sema mu system baba bala abali emmere abalina okufuna emmere ya America kwoli ne mukama baba bagaba emmere mukama wa buyinza kwoli omukisa ogwo omuntu abaguwangudde kiba kisa kya Katonda abantu bangi abateekayo ebintu tetunagenda waawo interview tugende ku interview kiba kitya mu kasenge otuuka medical nzimaze medical bakuwaliza tutabakuwa medical
bwe bamala okukebera bakukebera ebintu bino bakebera ekifuba ekyo ze x-ray bakebera ekifuba era amawuggwe go bwoba oli munywa bintuntu fona engeri gy'ogajjanjaba mangu okakasa bakebera ekifuba baba bakugyeko dda omusaayi bakubulira bye bagenda okukebera bagamba ki bagamba batya bagenda kukebera simanyi sifirizi biki abakazi bo babagattako n'embuto oba oyina ebyonkindo biki wazaalako ate wali olaga tewazaala era olina okwesootinga olina obbanga olina waakiri ebbaluwa eziraga nti bakulongoosa bulongoosa wuliriza bulungi munnange ggwe tuli ku green card ono yagiwangudde muganda wange bamuyita Jebbi kati akubuulira naawe yawangudde eyo wuliriza ebintu naawe asoobera ozannya green card oba lotary owulirize bulungi ebintu what and what okitegeera ffe twewaayo okubaleetera abantu nga bano okubeera nga bababuulira for free of charge interview ngambye ow'olubuto bacekinga bakebera olubuto pregnancy kati ate results zonna ze bafuna bo baziweereza embasi kati gwe bagamba bagenda cekinga kinaki banga bagenda kunkebera ekifuba bajja kebera bakukebera sifirizi bakebera oba UTI ne wekirala kyali tibbi naye bamukebera bakebera ebintu biwerako era bamala ne bagema ne gundi hepatitis B eyo naye bamukebera hepatitis okay nayo bagikebera era bamala okukebera nto biina bagema bakuba vaccination waliwo yangamba ne vaccination ewa kusasula aliwa bosasula ne vaccination bakabaka sente mekasi okugema ovayo nga byonna biwedde so interview babuuza ki njagala tugendeko ne wali ku host wayitawo otya kuba ku host abo abantu era alidde nnyo eggaali y'abantu abasinga era aliraawo ng'omuntu tayinaamu amugira tusooke tumalirize interview babuuza ki wagenda oli mufumbo wagenda toli mufumbo g'oli mufumbo okay kiba kitya birimu okunywa amazzi oba bintu byakaweweevu nkugambye bw'otuuka wali era pressure ejja naye ogenda ogimanyira mpola olw'okuba ekifo kiba kipya gy'oli ekitegeera kiba kipya gy'oli ogenda omanyira mpola tindolaba bya bulijjo teri kye bakubuuza nga tokiwulirangako teri kyagenda kugamba kyoba towulidde bulungi olw'okuba muzungu omugamba asiwulidde era akuddiramu bulungi naye nga otuukayo ne bakusaba epepa waakawo empapula ezo olina obbanga wazifotokopinga mu bulungi ne kaladi kubeera smart passport yo wafotokopingamu byonna nga buli kintu kyolina nga okifotokopingamu mu kaladi era otuuka wali osooka ne bakuyita nga bakuwadde tokeni namba ne bakuyita ne bakusaba ebintu byonna owayo original ne photocopy kitegeera birth certificate photocopy nga kweziri babuuza ki mu kasenge eyo babuuza babatwala mwembi mugenda gwe kikyo kyali kitya babasooka ne mujja mwenna ne mujja bwemba mwamaze biryo biwaayo mumaze osasula gundi ne bakubuuza bwe bababuuza ebibuuzo ebisookerwako bino ebya bulijjo ebya security questions nti ki ebyo wali weetabyeko mu ntalo wali ogenzeeko simanyi wali obaddeko omuyeekera era ogaana buganyi ebya nonno mbiraba nnyo ebyo wali muyeekera bakusibako bakudipotinga already waleese ne Interpol kitegeeza tolina misango kakati byemusookamu nga mwembi bwe muli nedda watambulako n'ofuluma ensi yo nti yensi kize wagendamu noyogerayo kaawo wamalayo bbanga ki n'obimala ebyo webiggwa nga ebiseera ebisinga babaawula abafumbo bakugamba step aside oba fulumira ddala ebweru tugenda awo ne batandika batya olufuluma ebweru nga batandika ono omukyala ekisookera ddala balina okubuuza mwasisinkana ddi mwesangawa first date yammwe ebyo ebibuuzo biwulira balina bikubuzo byebisookerwako oba oyagala oba toyagala mwasisinkanawa mwesanga ddi mwesanga ddi mwasisinkanawa
first date yammwe yaliwo ddi otyo mu kifo first date bategeeza ki embaga oba mmwe okumiitinganga mmwe okwekwana webale nnyo eri first mate kusisinkana kati date kubanga omuntu omusinkana oluusi si kwe kumukwana omusinkana oluusi mu kifo omusanze biki ebyo kati dating eno omuyiseeko ku date okitegeera ekyo ebifo ebyo abantu balina obbanga mubigendamu mu butuufu bwabyo n'omanya tuli mu kifo bwekiti bino bye tukozeewo era ne bakubuuza ekibaddewo oba omanyi titwanywawo kajuyisi twakubirawo emboozi twali twambadde bwe tuti nga mulina n'ebifaananyi ebyogera ekifo n'obufaananyi babyagala ebifaananyi anti bakubuuza evidence nga alubamu olina obba nayo alubamu erina obbaawo mulina obbaawo mwekubye ebifaananyi by'emikolo ebiragira ddala nti ddala muli baki ebibuuzo yakutakubuuza kulemesa n'olwokuba gwe wamugambye ono mukyala wange tunamukamera jebi olaba tutegeera bubi abantu balose ne tuloza bangezigezi gwe yamugambye nti ono mukazi wange bw'aba mukyala we kitegeeza omumanyi era ojjukira bulungi engeri gye wamukwanamu okitegeeza era omanyi bulungi ebiri mu nnyumba yammwe bwe kiri kuba obeera naye byebibuuzo byakubuuza so tebiri si byamaanyi ayinza kubuuza kala y'entebe bw'oba obeera naye omuntu kala y'entebe ekulemerawo okuginnyonnyola ekiyigo kyammwe kikulemawo okunnyonnyola yalondayo ebintu nga 3 mu nnyumba n'abikubuuza okujjako nga tobeera naye ng'olimba kubanga ayinza okubuuza ekintu nga kyangu nnyo nakugamba entebe yammwe ya bifo bimeka entebe era okuba bukubi kafaananyi nti entebe wali Uncle Richard watuula wano Nalweso atuula wano gundi abeera wali ne Nakayima wange kati ebyo byebibuuzo ayinza okubuuza kakati byebibuuzo byebabuuza sigamba nti byetaagisa nnyo sipeeri sayansi ti abaana mulina bameka tulina abaana baffe babiri oba omu kati ate tibasomera wa ku ssomero gundi bibiina ki awo obeera wayise dda kakati bye bakubuuzizza ggwe bye bagenda okujja nga bakumaliriza olowooza akuluwaako akumalako eddakiika ng'ezikunnya kati gwe bakubuuza ki ebibuuzo bye babuuza ebiri common ennyo ebirimu byenjogedde byonna ebyo bye babibuuza otyo ne bakuzzaako ki babuuza era kyantebe bakubuuza entebe babuuza kala ya ntebe kiwa entebe zammwe ye mu nnyumba zakala ki ebifaananyi mbiina okitegeera olwo ebifaananyi beetaaga ebyo mu buliri oba ne nabbatwalira bino ebyokwetega obwetezi ebifaananyi olina obbakonvinsi nga bo abazungu ene wogezaako nnyo layifu yaabwe bo we bagitwala kiringa ffe tutwala layifu yaffe wano eno tulowooza n'abalagi bwe bakola ki kati gwegezaako okubeera mu kifaananyi kyabwe nti bo tebatya abantu okwehaginga tebatya nnyo okwesiba ttawulo ne mwekubya ebifaananyi nga musenya nga musibye ettawulo mu baajjayo nnyo ekifaananyi kati baba babyagalako kati ebifaananyi ebyo wuliriza munnange gwe alaba ebifaananyi ebyo ojjukira amaliriza gambye do you have any evidence about an album ng'ogamba yes ng'ogisikayo kuba waba wazze nayo alubamu ng'ogimuyitika kakati alubamu eyo mugimuwo makinga shuwa mulimu ebifaananyi bye twayogeddeko ebyawa ebya deeti tebibulamu ku bufo buli weebale nnyo bw'oba olina omulimu gw'okola nga munnoosa omutwalawo mwekubisizayo ekifaananyi ku mulimu okiraga omukyala ekyomubuliri bakyagala omukwano guno kankulaga omukwano guba gukyali muto wabaawo ebifaananyi muba mukyalina okuba nti kakati bwe muvaawo ebifaananyi eby'omukwano tulina byogerako nayo byetaagisibwamu ebifaananyi eby'emikolo momenti zokka emikolo maybe oba nga munno omuwa akaweta omweyibye nga muli ku mikolo gino gye musobola kusinziira bujulizi evidence ebifaananyi by'emikolo ffenna tubimanyi ebyo bikola ku bafumbo gwe yagiwangudde ng'oli singo ndowooza pakeji yo ndala ali singo pakeji ye ndala nnyo ebeera etya ate ebyo ebibuuzo ate ebya marriage tebimukwatako gwe totawana biwuliriza bakubuuza birala bamubuuza biri mu DS60 era ne bino bye babuuza ono omufumbo kuba biri mu foomu kubanga wagamba muli bafumbo talina kyakubuuza nga si gwe yakiteekayo
bw'owojjuza DS260 n'omugamba nti ffe tuli married era akubuuza birilated ku ki bw'ogamba nti nze ndi single era akubuuza by'abasingo bye wajjuzaamu nti bakuzaala wa gwani maama wo bazadde bo biki eyo still watambulira kati wali ku marriage bakubuuzaayo ku bantu boono oluusi b'omanyiyo married abamukyalawo bomanyi okubuuza baganda mukyalawo babazaala bameka ebyo no ino bango olwo babuuza separate simu ebyawo tubulye bazadde ba mukyalawo nti gundi nakayima webale nnyo kuba naye bamubuuza ebibyo nga bwe bamuwe okubuuzizza ne bwe bamubuuzizza olumaliriza nga byonna mubizzeemu bulungi ne baleeta evidence mugezaako okuŋŋaanya eziwera abamu batwala ne bu message ne babu obw'okumasimu WhatsApp messages America nga teta kintu bwetyo nga tebata kintu nga bakigaanira kibaagala obujulizi era abantu abamu bapanga ne bafunayo poloti ne bagiteeka mu mannya gaabwe evidence nga ziri wali oluusi tayinza obutabikubuuza naye kirungi obubeera oba nabyo webale nnyo oba nabyo ebyo abamu babimanyi abamu tebabimanyi naye nga kirungi okumanya weetaaga evidence kakati kiri kyewambuuzizza ekya kubanga ku DS60 kubeera ka address wonootuukira tugende ku host kati host oyo y'omu ku bintu ebitali byangu bagamba omupiira gutera olemerawo awo abasinga bakuzza ne bagamba host wo tebyayina tebimala naye nga interview yonna ekoze eki ewedde ng'eri kiriya kakati oluusi bakuwa yero host bw'abanga tematizza ne bagamba host ng'abulamu ng'omugassegase bakuweereza ono yero ne bagamba batya ne bakugamba soko host gwe watuwadde oyo tajja tetumutegedde ye yennyini teyeesobola kitegeeza naye tasobola kukubeezaawo kati eyamba kakati host omutuufu ayina obba ng'ayina ebintu bino ayina obba nga asasula bulungi bills ayina obba nga enfuna ye enyikamu ye nungi tetankana ebyo byakola bitegeerekeka si buli host akusobola si buli host nze kati nafuna obuzibu okusooka nina abakwano bange nange mu America ne mugamba nawangudde bino naye njagala nombeererawo ntuukire ewuwo yasooka nanga tekirina buzibu kubanga maze naye ebbanga ddene wano nangamba ogenda kujjoota ne muganda wangudde biza biki green card tabitegeera nagamba atya kyokka ate nga naye ali muki nagamba atya nangamba abo mwana obalabika bafere ebyo byengasi kyokka abeera mu America kuba baneera ebintu byesi tebiggwayo ali mu America tabitegeera tamanyi DV tagitegeera nangamba kyoko bimperezeeko mbirabe nabimuweereza nanga suubira si bya kifere bino bye bagamba nembeera awo kanagenda okwogera naye ng'asika empewo agisika gwe wali oyagala ofuula host wo kyokka nze sikimanyi nti host alina obba n'ebisaanyizo nze mmanyi omuntu ali mu America kasaagamba nti ajja tutuukira wange kiba kiwedde oba osuula mu kaluumu kafunda tunaasuula awo si bwe kiri nali sikimanyi omukulu omuddamu mukubi naye yennyini jjukira takitegeera ziramu mugezaako muweereza bu message akaddamu kamu n'alwawo ate obudde buba bukola ki budduka buli olwawo submitting ebintu obudde bukola ki eri abasajja baba batambuza ebintu buli woyangu submitting ebintu ebyo byangu okuweereza interview appointment kati mba ndi awo nina anko wange ne mubuuliramu nangamba naye omanyi waliwo omwami gwe bayita Ddeewo yaŋŋamba Ddeewo naŋŋamba Ddeewo atwalina abantu batwala mu America bwe tuba tubuuza Ddeewo Busuulwa Busuulwa mumanyi munnange ne tubeera awo ne mugaa kati funa ennamba ye natufuna ennamba ye n'ayogera naye n'akkiriza n'atugamba tugenda kulaba engeri gye tukwataganamu tulabe host mutuufu gwe mba mbafunira ng'olufomu tetunnagijjuza ate obudde bukola ki bulaaninga n'atubuuza temunnaweereza foomu ne mugamba tetunnagiweereza Katonda n'annyamba ne tukwatagana n'Eddeewo
Deo omwami oyo era mwebaza nti yambeererawo nnyo yanfunira omuntu omutuufu kuba yasooka kubanga yali ayagala tukyanguye yasooka n'ateekayo erinnya ly'omuntu gwe yateekayo nga tebimatiza bulungi nkubuulira naye yateeka nga tebimatiza bulungi naye ng'alaba obudde bwaffe bukola ki burunning fast n'amuteekayo naye ng'ate ali mu kunoonya omutuufu bakusasuza ssente okufuna gundi hosti akusasuza ssente okutuukira ku adresi ye bali zaali $1,500 sijjukire oba 2,000 ani azisasula olwo kugambye gwe olina ogisasula agenda naye nga oziina oba tozirina oluusi tozirina mpozi ng'olina bye watunda ate si kirungi tunda biri kakati nga ddeewo amaliriza atufunira hosti omutuufu kati hosti omutuufu yaweereza ebintu aweereza ebintu n'aweereza ebintu bye byonna kakati bwe mutuuka eri ebyo bye mukozesa ebibye wadde kuliko mannya g'oli naye ono gwe muzze naye omutuufu gwe baagala kati bakubuuza bubuuza omuntu ali eri omanyi yaani oyogera oyo gwe wajjuza ku foomu nti ddeewo gwoba wajjuzaho gw'oyogera kati omala nga bo bakebera ziri empapula z'oli omutuufu nga balaba ziri qualified omuntu bwaweerereza ebintu byabakkiriza okukyaza omuntu bwaweerereza documenti ze zonna aba abeera asasula bulungi bills ze biki byonna sasiro yenna abeeramu munnange eddeewo yeera nga atufunira kubanga bintu byali bya ssente nze nkubalidde nali siziyina nankwatamu nanyambako naawe ne weekwatakwata ate nga bwandagirira ajjukira experience oluusi ye yamanyi yaŋŋamba kola kino jjuza kiri kola bwoti beera lwedde bwoti empapula zotegeka bino byonna byennyumiza nange obumanyi ngenze mbujja kuki opikinga bipiking oba tomanyi obeera green tobitegeera olowooza mmaze owangula naye n'akubuulira nti kino tonnakifuna bw'olina ofuna certificate yo eya senior 6 ate ng'eri verified ku ssomero balina okugiverifyinga eri bayithawo omuntu olina okugenda ng'olina certificate yo naye nga ne ku ssomero bakuwa bagifotokopingamu ku ssomero ne basayininga ku fotokopi oddayo ku ssomero n'ogikima anti oluusi lwaki bakikola bandooza balabye nnyo ebicupulinga bingi then omuntu olina obba ne national ID yo ng'ebigyogerako bifaanagana n'ebiri mu passport otegedde by the way ekyo kyekisinga n'obubi ennyo kiyinza okuba kyekimu ku biremesa ennyo abantu interview abantu abamu bafuna national ID ya speed wano ate passport wagifuna dda kati ebintu bagenda obitunuulira nga wano wagamba kawempe ate wano wagamba matugga nebyawukana naye omuntu ng'ebintu byo bituufu nga bintu bye bitambula bulungi kizibu nnyo okugwa interview. So baganda bange ddeewo oyo kambawe ku namba ye y'essimu enamba eyo gy'olaba ku screen osobola omukubirako n'omwebuuzaako ku bintu kujjuzaamu bintu webityo asobola okuwa ku advice n'akubuulira ekyokukola naye emabegako yaŋŋamba ayamba nnyo asinga kwagala nnyo basingo because bwe muba abangi kimukaluubiriza wanaabateeka kubanga space America sigundi omuntu okuyositinga abantu abangi naye kimukola ki kimukaluubiramukko so abali singa atera bakola ki okuwa advice nagamba akola bwoti kino ne kino so osobola omunoonyaako awo n'omukoonako muganda wange oyo n'abeera ng'akugaidinga ne waba akugaidinze bugaidinzi kisobola okukuyamba n'akugamba nti visa entuufu efaanana bweti oba kintu bwe kiti bwe kitambula kesi namba yo then kyenjagala soko mpe katabo kaako njagala laba enjawulo ya visa za DV neza visit sijja kulaga gundi eno for identity sijja laga naye nga visa yino mweri sijja laga gundi ye details ze kuba tanzikiriza ate tekiri professional naye kyendaba wano bagamba esooka US Embassy NRB kubaako IV case number yino gye wayogedde case number yo eri mu 14,500
2023 ya 2023 kitegeeza visa za DV eyaffe tebeeramu case number abagundi aba traveling obutwavelinzi tekubaako case number registration kubaako ne registration number yiino kweri then IV category kubaako DV1 bategeeza ki DV ogwe principal omuntu bw'oba katugeze oli wawasa gwe yawangula obeerako DV1 gwe principal gwe wanu kati ey'omukyala abeera DV ki omukyala gwe waba wawasa muba mukyala wo yebeera DV2 abeera dependent wo married kati ate omwana najja kati osinga kubaako n'omwana weebale nnyo DV3 webito ebitambula okay kati wano bw'oba tuli singo ebeerako DV kyokka ebeerako DV webeere singo ebeerako DV ng'oli omu kati principal abeera DV1 amuddako DV2 kisinziira kategole y'abantu b'olina ku mugongo ne bakuwa DV ezo okay so marital status bibyo expire biki so kitegeeza nti enjawulo y'eno visa ebeeramu DV yaffe tebaamu DV yanjawulo bweti bwebeera bakuwa expire date ya myezi 6 kubanga bagambye expires on 10th August 2023 lwaki anti bakulaga issuing date wano gye bagikuweerako ya myezi 6 olunaku lw'ogiwangudde okuva ku olwo bakuwa emyezi 6 ebeera expired bw'oba tovuddeewo mu Uganda bw'oba ovuddewo kanate mpulira abasinga wano nawo wabakuba nga anoonya tiketi ate anti ya bbeeyi yakabeeyi tiketi kuba kati febu kuba kati gwe bagamba okuva febu paka August kasota fuluma ggwanga ngeri expired ngeyo bagisazaamu wekituufu kasanyingira ameri nga bikyukamu nga bikyuka biba byakyuse dda kati kitegeeza oyina ofuluma wakati wano before August bezikubula ne Ameri mweyita ki ate akantu mukatu ate nokateekako embeera zino eza visit ziba gundi meka visit basooka emyaka 2 naye era inside bakuwa 6 ng'oli eri ng'oyingidde kasoosukawo ebiseera ebisinga kati omuntu bw'atuuka eri n'eno amala omwezi gumu ne bamuwa green card kiragala osobola nosongako e Kampala kituufu n'otambulanga bw'oyagala n'okola emirimu gyonna gy'oyagala mwana Ameri kugambye so ensonga bwe ziri muganda wange ono ebintu byonna kati akkirizibwa okulya amabanja okutumya enkoko gy'ayagala simwe wali otambuddeko nali ntambuddeko eby'omupiira ekyenjagala bagamba case number zino zigiramu case number eno kikulu nnyo case number obeera mu 10,000 jukira muzanya millions na millions baagala emitwalo emeka 5 kati oyinza obeera mu mitwalo 11 naye nga bakuselectinze naye kitegeeza nti si kyangu okukafuna si buli gwe baselectinze ate afuna si bwe kiri abamu bagwa interview byetwagambye ng'olina fake documents ebibuuzo bikulemye okutta ogamba ono mukazi wo ate tomumanyi naye nga case number eno kikulu nnyo abantu ababeera bagamba ababeera mu case number zino ezisooka zino mutwalo 15,000 2 okudda wansi 5 10 naye namba emu oba akakuba namba emu abeera ali Katonda yamubikka biki ate oyinza obba namba emu n'ogwa interview ate emitwalo ena n'agiyita layira saasoose egwe Katonda agaba emikisa namba emu n'okuba ensi yonna Afirika yonna n'ogikuba namba emu si Afirika yokka ensi yonna lwakuba mulimu ensi zebatakkiriza mu ddivi ezitazannya omusajja akuba ensi yonna n'afuuka namba egyo bebo boowulira abaazaalwa n'emikisa
nti namba emu najja kadinisa n'abaganze nali namba emu ne namba 2 naye najja ate abamu bawangula n'atakebera ku email ne biyitawo kyokka nga yakuba ennamba naye nga tamanyi email password simanyi zaabula simanyi nze sikolagana na email kati abo bonna muganda wange bw'ozannyanga ebintu bino making sure ti okyekinganga emails waliwo mukwano gwange kyamutuukako teyakebera agenda okujjukira ati nga n'okugira baamala dda so kakati ng'ataddamu ate n'addamu n'atafuna ate nga yali yafuna so munnange woozannya oba oli buwarabu oba oliwa kyekinga genda ku website okyekinga oba tobitegeera kubira abantu ababitegeera mikwano gyo bani ababimanyi tokubira omuntu ate akumalamu obumazi amaanyi nti ate ebyo byebiki ebyo because ebintu ebimu abantu tebabimanyi okitegeera ebintu abasinga tebabimanyi ate abatayagala otegeere nti ate bo abamanyi be bagezi kuba oluusi yagenda eri n'asooka okugendayo nga tamanyi na divi. All right. So munnange kakati omusajja ono agenda Ameri kiki weesunga mu Ameri? Kyeneesunga ennyo kukyusa bulamu kuba omuntu yenna bw'oba obaddeko mu obulamu obwekyavu bw'ogendako mu bulamu obulala buli leve endala kyeweesunga ovuge ku mmotoka ez'amaanyi okoleko ne ku by'amaanyi eno ewaka e Uganda. Wadde tonnabikola? Ebitonotono mbikoze naye byeneetaaga sinnabikola. Oyagala kukola biki ssebo? Nze nagenda kooci wa mupiira nenjagala nnyo okukolayo essomero lya academy. Somero nga it's academy ate nga lisomesa n'omupiira. Kiki oyagala okulaba bulijjo ky'owulira n'ogamba Amerika bwengituukamu eno nina okulaba ku kintu kino kyekiri tekiriiyo? Byebiri. Ekisooka njagala okulaba ku River Mississippi eyo nagisomako nnyo ne batubonyaabonya nga tugisoma Longest River. Mississippi eri state eri mu south eyo. Ndigendayo nenjiraba. Ojagendayo ogirabeko? Njirabeko waakiri. Njagendako mu Washington DC. Kiki oyagala olaba? Njakulaba ku Pentagon eyo. Tuwulire Pentagon nayo bulijjo ogiwulira. Ebyadala njagala okugendako wali ku magye ga Amerika. Olabe? Ndabe eddala abasajja firimu ze bazannya oba byaddala balina amagye gennyini. Ndabe ku nnyonyi meeri ezo ddala. Zimeeri nga ziriko ennyonyi nga 2. Gye ziri oba teziriyo? Okitegeera. Ebintu ebyo wawalala woowulira n'ogamba bannange ebintu bino bulijjo because buli omu abeera n'ebintu byagamba naye ebintu bino gye biri oba tebiri oba batulimba n'ogamba nja birabako. Ne Miami Beach eyo ndigendayo nenjiraba. Mukama bwali bakkiriza. Miami at least ogirabeko? Njirabeko kuba mu firimu njirabye ne wano ku gundi njira naye ebintu ebyo njagala nnyo biraba mu reality. Oyagala obirabe? Naye ng'ekisinga mu byonna kukyapa kukyusa bulamu then ne bino bulijjo byogamba gye biri tebiriyo nabyo bikole ki? Kuba mu bulamu bwange neegomba nnyo okuyamba abantu. Obulamu bwange neegomba nnyo okubaako bennyamba. Nakirabira nnyo ku muzeeyi wange omugenzi Mukama amuwummuze mirembe Mwami Emmanuel Kakooza naye njagala nnyo nange okuba nga nibaako bennyamba. Kyennenyumirizaamu ennyo. So ogenda? Tuge mazima amatuufu. Amabanja ogasooti nze amabanja g'abantu tebayinza butamanja kuba waliwo oluusi munnaye w'obeera nga osise empewo ne weekwata ku banno oluusi abakuyamba nawe oluyinza obba wali obayambyeko. So kati ndowooza buli kimu kiri sorted? Bye mazima. Oli okay? Ndi okay. Oli ready oba okyali Uganda America? More than ready. Kuba nze mbeera ready ntera n'okigamba abazanyi b'omupiira ffe omuzanyi w'omupiira obeera ready. Kirabu tejja n'ogamba ate munindeko malo trainingamu omwezi gumu awo wenyini bagambira nti tukwetaaga bagende tugende. Kuba oluusi chance bagikugjako ne bagiwa omulala. So singa baleeta ye Canada DV nayo n'ogikuba osooka wa? Naye Faruuko kati
ekyamazima nze ndi mu America ekitegeera ensi ensuubize mayinza America nze simanyi na nsi ensuubize endala manyi America abe Canada bagamba oyo tamanyi kyayogera naye ng'ate nabo bakkiriza bakimanyi eri super power y'amaanyi. Alright, so muganda wange tukwagaliza olugendo olulungi naye nze entanda gye nnyinza okugamba nti bw'otuuka focus omukisa gw'olina munene nnyo Katonda akwagala nnyo because kino ky'olina abasinga bali mu America kye bakola ki ate gwozinze nakyo gw'ogendedde ku level kutandika kukola kusitula bulamu obwo okutereeza bintu bye byakulema abasinga agenda talina kino ate n'addayo buto kutoba akifune n'ayita mu mayengo ag'enjawulo bintu bingi ebintu abantu bye bayitamu ofuna kino ky'olina so ekintu kino bw'oba okifunye America etambulira ku mateeka ga respecting beera focused kola ebintu by'otasobola toyingira mu bintu by'otakola ki America is very deadly and dangerous if you disrespect nkubuulira mazima ddala gwe wenna omwana eyawangudde green eyawangudde oba wafunye visa munnange mukwano gwange oba mwannyinaze oba brother wange oba senga wange oba jjajja wange oba maama wange oba taata wange oba kojja munnange bw'otuuka nga mu America focus America esobola okugabira chance naye ate weesalawo okukwata akabadiya esobola okukwata akabadiya n'etakuta so mwe mwenna abalina omukisa guno ogwa division abawangudde muli step ahead ku nkulaakulana yammwe okufuula obulamu bwammwe kye mwagala naye ndabye nnyo abantu abawangudde gundi zino ne mutuuka eyo ne mubeera relaxed ne mupozinga kikyamu nnyo so genda okwasaganya ebintu sibigamba nti nkugira kutiisatiisa naye nze nkugamba because mbaddeyokko Katonda ampadde okubikkulira nendaba states ez'enjawulo nendaba ebintu nga bwe bitambula abantu struggle gye bayitamu era naawe ogenda giraba olabe nti ssente tebazijja ku miti era naawe ozisindike obeere mu mboozi timutubba ate nga kituufu ssente kati naawe ogenze mu lubu lw'abali be babbibwa ababbibwa gy'ogenze era ojja kiraba okwemulugunya kwabwe wekubadde ojja kukola ki ojja kulaba so munnange sikutiisatiisa naye ng'embeera bwetyo bweri naye nga nkwagaliza mikisa kyonna ky'okwatako engalo kijja kukwatayo mu America as long as oli ku gundi ku makubo amatuufu so bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abazannye this year ndowooza ye time atannakebera agenda akebere abazanya last year mugende bakebere kati bintu byakomye saa zino bali mu checkinga bwekiri olabe munnayo bakajiwa kakubye ate bwolemererwa n'otakakuba topowa buli mwaka fuba kuteekayo gwe mukama omukisa lwali guleeta tomanya kiringa bugagga abagagga nabo mubalaba abasinga naddala balina obugagga obw'amazima bagezezzaako emirimu mingi ogumugaggawaza abatagumanyi so naye tolina lunaku lwe wategeka nti lwogenda owangula olabiraawo ng'omukisa ogukubye so topowa nateekayo ogwasooka saawangula nenziramu otteekayo nempangula oli agamba mbaŋŋamba mbuwozanya guno sisitimu erinnya lyo baba balitutte tokkirizibwa kuddamu divi ne bw'oteka emirundi 10 oyinza owangula ogw'10 divi zanya paka Katonda ate eriiko myaka mbw'ate ono mukulu buli omu azanya kituufu alright mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala tukwatagane next time muganda wange deo webale nnyo webalire ddala nammwe mwenna abayamba abantu abahostinga abantu mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe muwe mbasaba muwe abantu respect ababahostinga tokola violence mu nsi eyo totandika kwekyangira eyo totandika kuleeta lunkulu totandika kukola ki mubawa abantu bano respect kubanga ebintu by'okuhostinga omuntu nze mu America mbimanyi ne mu diaspora wonna it is not easy olaba ne wano mu Kampala abantu batya okusuza abantu
kituufu. Omuntu n'agamba nva Masaka eno kanzije anti n'akola ki? N'agaana. Naye ng'ekampala wano nsi yo like mwozaalwa naye olaba n'ow'e Kampala asobola okugaana okukusuza. So ow'omu America munnange waba akuwadde chance giwe respect, omuntu oyo muwe respect. Ate kiyamba n'abalala abalijja kubanga oba tosize ensigo mbi. Yeah. All right. Mwebale nnyo mwebale ddala.